Okay, good morning, good afternoon, good evening. Kijja kusizira budde ki video eno wogenda okubeera nga ate ogirabira kansuubira oli kimu kitambula bulungi nnyo side ezeeyo bampita Fahad Pro UG mberawo nnyo okubeera nga ate nkunoonyeza amawulire nawe obeere nga ate osigala nga oli updated video obeera nga togiyiterako ekigawo likinga sharelingirako abalala comment section tukirire wansi awo oba olina ka comment ko tekigenda kubeera nga ate okasuulawo nitubeera nga ate tuwuliziganya kakati waliwo amawulire waliwo ekyatuuse mu maka ga Alien Skin bannange anyway olunaku olw'ejjo ssaawa 3 ez'ekiro waliwo ekyatuuse mu maka ga Alien Skin mwabatera okubeera nga temugendayo oba mwabamumanyi obulungi amaka ge mulimu abantu bangi nnyo akuŋŋaanya abavubuka bangi nnyo ne babeera awo simanyi ki kye bakola naye nga babeeramu kuva ku makya mpaka kiro babeera awo mu maka ge oba ku kitebe kye ekikulu ekya Fangon Forest olunaku olw'ejjo ssaawa zaabadde awo 3-4 ez'ekiro waliwo omu ku abo abavubuka abatera okubeera nga ate babeera mu maka ga Alien Skin era ng'omuvubuka ono amanyikiddwa nga Jerome waliwo incident eyabaddewo era nga ba eyewitness bategeezezza ne bagamba nti omuvubuka ono yatomeddwa Alien Skin yennyini mbwe era yabadde agezaako okubeera nga ate avuga livansi ebyembi mbwe emmotoka nebeera nga ate ekoona omuvubuka ono waliwo abalala aba eyewitness era nabo bategeezezza mbu omuvubuka ono yatomeddwa kagenderere so ngenda kubeera nga ate nkuterawo videos osobola okubeera nga ate olaba biki ebyagenze maaso side ezeeyo omuvubuka ono olwamaze okubeera nga ate atomezebwa yaddusiddwa mu ddwaliro ly'Ensambya n'abeera nga ate afuna obujjanjabi era nga wayisewo ebbanga ttini nnyo ganga Alien Skin nebeera nga ate erumba eddwaliro nebeera nga ate ekuba buli kiramu yatandikidde nno kuba security guard abakuuma eddwaliro ne bayisa bubi nnyo nebakuba nekubiramu n'abasawo era nga ensonga enkulu eyabatutte ku ddwaliro eno kukubeera nga ate bagenze okubeera nga babanja omulambo gwa Jerome kakati nno bye bigenda maaso side ezeeyo ewa Fangon Forest omuyimbi wammwe era nga muzikirize embeera nga tembaterawo video zino musobole okubeera nga temulaba embeera nga bwetambula side ezeeyo naye ng'okunoonyeza ku kyagenda mu maaso era nja okubeera nga ate mbawa report oba byonna byonna ebinaaba bivuddeyo side ezeeyo video mbeera nga togiteeka ekigawo likinga sharelingirako abalala subscribinga bw'obanga odetera okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakuboneko kajja kubeera nga teeka ku alatinga buli nabaddeesa video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo naye nga teweerabira stick eziyitawo wansi awo gwena wena ali muteekateeka kubeera nga ate okuma mu ggwanga Uganda Habibu Airport pickup webali nnyo obeera nga ate ojjako enamba zaabwe ez'essimu side eno endala Sheikh Ashraf musomi wa dduwa naye beera nga ate omunoonyaako gwena wena alina ebizibu ebyenjawulo ojja kubeera nga ate akujjanjaba mu mbeera y'okubeera nga ate akulumbera edduwa nkomawo temuvaawo Musa chaliwa fato yogera bya kisiru kumwe okuba ki Secret pen. Bade babaddewo. Bane.
Naija Musa. Naija Musa. Naija Musa. Chibanda kuita. Atomera wano tusambya namukola ko kimunga kiri bulungi tugenzo vaayo nempereza omwana wane gendo labe obwande kwale singa ali fit ya mwana simu kawa mukebede balage nsigo namo kima simana ne kibumba kinga ali bulungi tumeka ngo bamekanga gano okuti nenga nze chemai wazo bawo itano bulidi bamwe mwa akabde kachi akabde katono nga wasema kolinga kudde maatu musajja basi isizamu sisi ate bawde mutumbu bagati bensindiseeyo nebagamba kamusayininge bensindizo laba bensindiza tolaba ate babakakokola ki yo mulwadde aliwo tebalaga mulwadde bano bwe bazza ate okuŋŋamba bagenza okuddayo ng'ate omulambo teguliwo ate bawufite mulago sipiidi ezo bagamba mumamulese mukebisiitu weziri tugenda balaba abo tonomanya omusajja waffe yafudde naye baba ensambe tetukwatagana naye nga waliwo obutakkaanya bijja kuggwawo nga buli omu ali bali abensajja bagenda gibakunguza kaputeni mwana asange okiyama njambo Mafia siyo liwa chidabo kabili. Ekisenge ekyo kikyalimu tinku mafia. Kikyalimu tinku. Anti abayinza obaawo kye. Kati ate waatuula. Kati naffe kati walete ku ali eri mulungi nnyo mwawelenga tomwe n'omusinga empiso. Takubayo omuntu mubolwasi yawulira. Akubayo omweru oyo gwensanzemu baddaye n'okumpa lipooti oyo naye balina kiringe. Ate yenyini obadde yawudde n'oli abikolako omusana. Kitegeeza abasawo be bamu. Wabasi ya show no mano mala so baba simanyi tawasobe bensabya mwe bamukati izi kati obuzibuli report gana fulumanga tebonnacha
no bafune vunika no bafoke baki balwadde mwambale leya buli muntu musayo abalungi mawulire gannaku nnyo ku Fangon. Yes, tufiiriddwako omu ku ba soldiers gwe bayita Joram. From what I've heard, Joram yafunye accident awaka, ne bamuddusa mu ddwaliro ensambya gy'atasobodde ate kukimeekinga. Mukama Katonda gy'amuyitidde. Joram ono abadde mwana muto nnyo, abadde musajja actually muto, myaka mito nnyo. Tusaba Mukama Katonda nannyini buyinza omwoyo gwe agulamuze ekisa, akagaziize entaana yaako kaataata, akasonyiwe ebyakasobako. Bafangon soldiers, Mukama Katonda namwe abagumye, because I know what it means. Naddala nga mbadde n'omuntu abeegasseeko okumala ebbanga ddene nga Joram, kubanga abadde soldier wa munda nnyo. Mukama Katonda abagumye. Eri omulungi menge wange, Mukama Katonda akugumye nnyo kubanga gwomenyese nnyo nnyo. Naye njagala tujjukire nnyo nti Mukama Katonda yaleeta, yatuwa obulamu era atwala lwayagadde. Ffenna ly'ekkubo kye tutamanyi eddi. Joram alwanye lutalo lwe, mu bulamu ffenna tubeera mu kulwana. Alutuusizza enkomeredde oba we lukomye ate nannyuka. Ke kaseera naawe oberezeemu n'obulamu bwo ng'era olwana n'olutalo lwo. Mugezeeko nnyo okwewala ebintu, bagamba nti prevention is better than cure. Gezaako nnyo okuteekinga care of your life, nga ne Mukama Katonda bw'akutaasa. Nsaba omwoyo gwa Joram Mukama Katonda agulamuze ekisa, naye ate n'okugumya abafamire ye nti bino bibaawo era ffenna ly'ekkubo. Nsigadde ndi generations. Cheers them out. Generation yakoze live na nkubadde tebayewo n'atugamba nti Alien Skin yabadde adda reverse n'atomera oyo omwana n'afa. Madamu Generation yo wa Fangon, siwa NUP siwa NRM wabula wa Fangon. Omanyi mutijja nnyo. Ega wa mazolu leta Madamu Generation. Alwagala genda kwa nti yange na jeruli. Yatomeddwa n'afiirawo ne bamuddusa Zambia. Alien mukuto kunji n'avaayo mbaliro nadde uwe ne bamukubira essimu nti omuntu gw'oleese tazzengu omutuusiza afudde. Era Alien Skin mugende ku account apostinze n'agamba emergency. Kochike n'agamba simanyi Black Tuesday. What are you saying? Mbu wati singa bibaddewo NUP singa mwakoze dda live ne kati mukole. Ne kati mukole live just wanika live. Ogambe Bobi Wine asadaka. Roma Wonders wanika live. Nono Bobi Wine ye yamuse. Mulina engeri gye mugendera ku Kyagulanyi mwamufula kyakuzanyisa. Singa ono mwana abadde wa Kyagulanyi, singa mwagambye da Kyagulanyi asadase omwana kufuna bugagga. Alien Skin naye yamusadase kufuna bugagga. Bwe bagamba nti omuntu talina watafiira mwete mukkiriza. Okitegera? Bwe bagamba nti omuntu buli wamwafiirawo temukkiriza. Era singa jero mwabadde wa NUP, singa kati buli muntu awanise ka live, singa Roma Wonders yatandise dda. Ndabina kino kye bakwata ne bakiwa spam mu kawompo nga kiwozambu ekyanzija mu NUP kiruwiraiti, ekyanzija mu NUP nga bawemula nnyo. Nyoka amakati, abe NUP be bakuzina akakyabali. Bannange teri muntu watafiira. Roma Wonders ne kati wanika live ogambe nti Bobi Wine yasadase Jerome. Ne kati jiwanike. Bakutenda. Mukukuse ekimala mpaka abaana ne bajjayo ebifaananyi ne batugamba Shadia mutuyambeko okutubikirako kyali waffe yafudde naye batulagidde tusirike. Lwaki mulagira abaana okusirika nga kyali waabwe afudde? Lwaki mugambye abaana basirike nga Jerome afudde, nga Jerome ensinensi ebadde mumanyi abeera wa Alien Skin? Lwaki mubagambye basirike? Kiki muyisaawo? Eno video njikoze na kiro okusinziira ku mawulire agatambula ssaawa zino. Bavubuka mwagadde nnyo okukola amanya, mwagadde nnyo okubeera abakabi olw'ensonga mwagala tandika kutambula n'abantu abakabi. Naye kakasa nti erinnya eryo lyagala okukola tolikolera mu ttaka. By'ogenda okukola, bantu b'ogenda okubeera nabo bakutwala wa? Kye kibuuzo. Wa gye bakudrivinga? Ki kye bakutwalamu? Kubanga bangi mwagala nnyo okukola amanya naye mugenda gakolera mu ttaka oba mugenda gakolera mu nsobi
mugenda gakolera mu makomera ffe tubalaba sigenda kwogera nnyo ku mawulire agatambula ekiro ky'olwaleero nabiki ebigenda mu maaso olwaleero paka enkya oba paka oluddako wabula njagadde okugamba gwe muvubuka munnange kakasa erinnya lyokola tolikolera mu ttaka oba tolikolera mu kkomera kubanga ffe tubiraba temulowooza nti tetubiraba kakasa kuba ojja kuba ekifaananyi kyo kitambula vidiyo zo zitambula naye ng'oli mu ttaka tubalaba kambalekera vidiyo eno eya General Gaddafi Ulidde ne bano be bajja okunona kati balabyeko kye bakoze bali neera nabo tebayiga olowooza abantu abo balina enjawulo n'ente zino empologoma zeyabuusa kuba empologoma yakaayana nnyo mu lutuula nga bali ku nsiko bagenda okweyawulamu omuntu agende n'ebisolo ebimukkiririzaamu n'ebisigala ku ttale mu ddembe lyabyo bisigaleyo empologoma yaleekaana nnyo mu lukiiko olwo n'egamba nti bannaayo ekituufu mbalya seegaana kuba sirya nnyama manya sirya muddo ndya ki ndya nnyama sisobola kubeerawo nga siridde naye sinze mbalya nzekka n'oyo omuntu abalya kategeera naye okimanyi nakati ente tezibuukanga zaalema okusigala ku ttale mwana okubeera n'eddembe lyazo naye nga wampologoma yafuba ozimatiza ne zigamba ffe katugende n'ono kasita alima emmere tasobola tulya ate agenda natuzimbira ennyumba tagenda kukoma ku ekyo agenda natujjanjaba nga tulwadde kubeera omuntu akeera najjanjaba ente ate nkya n'agisala kati abantu abo tebalina njawulo na zino ente kuba n'obookera n'obabuusa kuba ne be bannaabwe bwe batutte ne babakola bye babakoze babalabye naye n'enkya olaba omulala ajoyininga agenda era otategeera simanyi obaako katuli ku bwongo Joramu afudde ekintu ekyangu ekyokunnyonnyola nti yafunye accident naye ekibuzo kiri nti eddwaliro lya Nsambya St. Francis lwaki mugaddewo nga CEO azze okufuna lipooti era ekibuzo ne kibeera nti Nsambya Hospital oba St. Francis Hospital mulina eggwanika naye kijja kitya nti ate omulambo gwa Joramu ssaawa zino guli Mulago. Kino ekintu kitono nnyo mubadde musobola okunnyonnyola kubanga n'omwana omuto akimanyi nti omuntu yenna afunye accident kibeera beta ate n'akosebwa kitegeera okusinga omuntu afunye accident n'asigala nga mulamu nga talina biwundu nti oyo omuntu atalina biwundu ate yaaba akoseddwa nnyo okusinga ono eyafunye ebiwundu era naffe tukimanyi nti oyo omuntu aba nga afunye accident n'atakosebwa kimwanguyira okufa mu budde bwonna bwe tubadde tetusuubira era kibadde kyangu kyakunnyonnyola nti owaayi kino ne kino ne kino ne kino kyekimuviiriddeko okufa yadde ejjo mwamukebedde nga mulamu muyinza okuba nga temwakebedde mutwe ng'oluusi omusaayi gwagenze ku bwongo nga temwakitegedde nakyo mubadde musobola okinnyonnyola naye ekibuzo kiri nti lwaki mugaddewo eddwaliro nga CEO akimye lipooti ate lwaki omulambo gwa Joramu ssaawa zino guli mu Mulago ng'ate nammwe muyina mokyale mwagala tugamba nti embeera yabadde mbi nnyo nga kati embeera esusse nga temumusobole ne mumutwala e Mulago oba mututteyo mulambo wabula bizibu byategeera bizibu byakola ki tukimanyi nti omuntu waba nga takoseddwa nnyo naye nga wa accident asobola okufa mu budde bwonna era nga kintu kyangu kyakunnyonnyola naye kikulu lwaki mugaddewo nga si akimye lipooti
lwaki mugaddewo wande munyonyodde ne mugamba owaayi kino ne kino omulambo tugututte mulago lwa nsonga eno neeno. Rest in peace, Joram Bambi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.